Tabuse Ebya Kitata bibi wenkugambira binembera ya tabuse da bavude ne batandika okukalika tedda sawe yokoza ketuse atandika okunyonyola kamuna akatano ku bintu ebimuvunanibwa senga alemerera okubita puto obulungi agenda mu kadokolo kumusalira myaka na myaka Muchala gwe manyi obulungi gwe bayita Bagyenda beyongera kubeera bibi. President Museveni yagambye abantu bano balina okutandika obbagujo kyayo kyakajojejiwa ebibuuzo nga tetubalengera ku kamera. Kati we twogerera munnaye mukyalo ono yatunda National Bank of Kamasi kusimu oyogedde ku byakakiiko kakosa senontanula Bagyenda yakola ensobi ezitalinaalina wabula wowulira bino bananyini banka ezaggalo batandise okuyingirawo bazze kutandika kunyonyola mbeera gye bayisibwamu nga banka zaabwe ziggaddwa olwaleero batandika okunoonyereza ku kureni banka Nafa bakwatibwa misango egy'okutta abaana gataka abawala eri Entebbe n'Enansana omusango ogenda kutandika okuwulirwa omwaka ogujja abalwadde bakokolo kimaze okakasibwa nti okugenda mu ddwaliro okujjanjaba bagendanga n'emitwalo 30 egya Uganda abantu bakubye omulanga ne bagamba sente zino tebaziina abamu tebazikwatanga naka FDC Tabuse egambye Uganda eyagala kutta abantu baayo kati polisi yakubaganye n'abataxi ku lw'Entebbe ekikonde kyavuze kyagenze okugwa ng'akulidde ekikwekweto bamwasize emimwa Kano Dr. Chiza Besije avudde n'atendereza Sitera Nyanze n'agamba bukyanga mbeera mu nsi muno sirabanga omukyala mugomo nga Sitera Nyanze agambye omukyala ogwo mulaba avuddeyo n'amaanyi mangi n'alemera mu kkomera alwanirira bwenkanya Abenacho mwana muwala Queen gwe manyi obulungi yasobola okuwangula empaka za Miss World Africa wetwogere abantu bewabe magamaga bali mu kugamba kubuukira mu bbanga nejjajja we yavuddeyo dda naye abantu batandise okumwesibako naddala omukulu Kiwanda avuddeyo n'agamba ono bulijjo gwe mbadde nnoonya zaalidde ebbali ono gwe ŋŋenda okusembeza wawalalalala Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo ubyogereko BINSANGAWANO Waista Magic sabuni w'obuwunga uvamana fa Bidco muyitirivu nyo wantu wegenzi n'olabika mu omwefunia supermarket oba amaduka wonna Waista Magic ajja kubanga kuba mu mabala gonna mu ngoye Waista Basop naye mukulu nnyo bane muyitirivu genda oleke mutino naye omwefunira ebyo bijja kuba bitya Bidco mwebale nkintu kino kiyitirivu nnyo kuzigira EZ Color Diamond amabati gano ga aluminium ne zinc technology ebatiri wangalo kusinga ebatiri ya bulijjo terita bugu mu nyumba lijjo mu designs colors and textures empitirivu for the last roof standing no roofing strength of a nation 0800 binya 0M00 simjo jokoa oja kwewunya kati kuziga ne Wilson Hardwares and one stop center all kinds of tiles bakola super Z adhesive tiles cement ne grout UNBS babakoni ya muda balese new stainless steel tubes ne pipes zinono zili very light ate gambi tezitala gas super Z adhesive sangwa hardwares mu Uganda yonna gendo like mtiro genda mu hardware wonna mu gwanga oja kubazifuna wa Wilson Hardwares miles mukaga as a road oba now like 07058 ana esimjo jokuba kumanya ebisingawo oja kwewunyo gambe oh my god kubuzako sevena mono nalongoli uti salongo mulungi kubuzako basement Joseph ukusena fempira gitambula gitesaize ndaza abaza day kapa yintu chitirivo nenyeko kubuza oriema Dennis ozukuzana fe Babalanda Michael o mama wendi ugambo techiwatwe na oli okemar sana bona bafuna ku internet funa ku www.radiosimba.ug definitely the best Uganda station the whole world
kyenjogerako kyekyo n'abala bangi nnyo ababinsangano mpozi ababa bwena tubabuzizaako bannaye mukyasanyu mukasi oli otya mwena muzukuse naffe ekyabo ejjajjama yonkedde n'okubira akasimu akazzamu amanjeeterebo nabona esawa n'abatunzi lubogola sima betekedde okuba mugendako nakwenkulu ezo Christmas ojja bamenyera ebifo gye mugenda okudigirira no problem abanga naye Bank of Uganda banejo nawomeddwa bannange abantu bano bafuna sente bakola ebintu ne bakola emivuyo omuntu abeerawo ye ng'ali kwegamba banka zonna zize abantu bakola emivuyo Bagyenda amu n'atenda n'okuswata kyaswala atwali nakalira n'atunula n'akanula amaaso ge ebintu byenga byakola mivuyo myerere ndawusa omukyala yakola emivuyo Bagyenda yatunda National Bank of Commerce mu lunaku lumu ku simu alo esimu kale era sigini kyeriko yiye bwomu omukyala yali bano oli yali naggwano naye bulijjo twebuuza buli emu gye bagendako buli gye bataganjula muvuyo omwerere olwale batandika kuleni bank tekati eyo batandika kuleni bank eyo ye kazaala bulwanno bwe bagigala bantu batandika okwebuuza naye bannange ekigala banka nga kitabuse bagera okutunulamu nge kaki kyali eri emabega talobwanganako bannange ebintu omukulu Emmanuel tumusime mutebire nomulabyera mu kakiiko asumagira neddo muli mukwegana bweganyi nze saabimanyi sibimanyi ebyo naye Bagyenda ebyokwegana byamugwanako atunda butunuzi bwati aseka n'amala okuseka nakambuwalamuko ate natandise okunyigira n'abakamera abamawulire mwena babeera abeni TV abeni BS abaddeyota abaki nga temukyatulaga ku magulu ga Bagyenda Magic Mount Active Premium White Detergent sabuni w'obuwunga akolebwa Bidco Uganda Limited mukoza alimo n'amagezi ategeere omusiru asiwaye ddala ennene byekola bijifudde ennene era ekyayuuya ekibira nga bulijjo mikwabiri amwenda kalikole sample zemayo ku macha. Good morning kandamulewe simula betulinyumya amanda omutima gwange gukubirako n'omwana sereka nsirike kuba wanyiga sibasumbuza mumuŋŋambire nti asula tyeyo gyali duka kuduka ebintu byewaguliranga nange nentereka ntunuloko mujjugirenga duka kuduka ebintu byewaguliranga nange nentereka ntunuloko mujjugirenga. Yeah, baby you a good girl and you know a good girl just wants a good guy. Baby you a good girl and you know a good girl just wants a good guy. You mukwano gugo nomanya nafumye kwako ino jamweka tuye. You mukwano gugo nomanya nasibye mu nyumba jamufulumye. Funa peni no namba zete banziba niyamanya ngeze China kusula zireka kezeduka zasula kesi sitetukobao nebe nasubula biri kumedi bijja duka kutuka ebintu byewaguliranga nange nentereka ntunuloko mujjugirenga. Let me take you to the night, yeah we see the waterfall. You know we belong together, Tiamo. But baby you a good girl and you know a good girl just wants a good guy. Baby you a good girl and you know a good girl just wants a good guy. You mukwano gugo nomanya nafumye kwako ino jamweka tuye. You mukwano gugo nomanya nasibye mu nyumba jamufulumye. Kama Maria oh kana kama Maria adura kidi yo I'm looking for my Leo
Mufuneyo maniyo Letere birungi ulieko Nonya maniyo Mufuneyo maniyo Letere birungi ulieko Niwo mukwano muko Memanya nafumye wako ino jamwe katuye Niwo mukwano muko Memanya nasiye munyumba jamwe fuluye Banki miyangari Mese umane rafikiyo wa kabinyo bamitampo zikalu magazine kema ndiwo watuze dishikazizo 5 okwelesawe moyo kumachemu no munafe yali nyote nywa James okuwa maulio jagauli adefe tukentumule mtukomeonga tuongede mulonga tuli balala nyo tondeke chiwadule na kutawase mtima kwa zabu chilindi ya big size ya komiewe chintu chitambuze baada edugena kunyuwe abiri mukage ebiri midistiri ebiri oshitegede Enjiri nongo seme ya binsangawano Ngabwe wandikibwa mu bitabo byaffe ebitukuvu eby'amawulire olwaleero evudde mu kitabo kyaffe bannange ekitukuvu ng'egamba ekyabadde ekayungaate excellensi Bobi Wine yalabiseeko eri sayizi eyo banna abantu babakuba ettiyagasi beekayunga wadde baludde n'omuwulirako era gwe bakuba ettiyagasi yagambye ntiyagasi gwe bakuwa Bobi Wine ate mulala nnyo va ku oli ttiyagasi gwe bakubanga yali owalala otunu bannange ono abalagala mamanya naye yensonga etegerekeka nti tibabadde baludde okuba ku ttiyagasi kitegeeza abadde avuluddeyo ng'avunzevunze babakubye oli ayiseeko ko ne bamuwulira obuwoomi saka tukyesibeko ekyo tugenda ku nsonga yabadde kololo ng'omukulembeze w'eggwanga ayogerako eri eggwanga nga twekatiramu nga kwaya nga tugamba nti waliwo abasajja botozanyisa ng'ayoweeri waffe yagambye okulwanyisa engozi yonna yayogedde gulo yasinzidde kololo ngayenanyize ngatatemya yagambye okuwamba ebintu byababbi tulinze bikolwa MTN Red Pass Solar etutte binsangawano okuwummulamu goba enzikiza ne sola esinga ku bbeeyi esoboka nyumirwa solar power empangazi ne garanti ya myaka 3 ku Red Pass Solar systems zonna buuza ebikwata ku Red Pass Solar Power ku dduuka lya MTN erikuliraanye leero sasulako deposit wa $9,900 olwosigale ng'osasula sengi 7 buli lunaku Red Pass Solar Power kino kya ddala Esawa zigana kuwera emwe y'okumakya ne Super 3 zanya era wangule Sasanya essanyu lya Christmas mu ngeri ennyangu ng'okozesa Izego card okuva mu Shell giswayipinge buli lw'okola shopping oba okulya ekyokulya n'okugula amafuta ku ssundiro lya Shell lyonna ofune ebitundu 5 ku buli 100 ebikuddizibwa ku ssente z'oba okozesezza. Abakyala sisinga Nach mwattu buli kintu kyonna kyetaaga mu style okuviira ddala ku kwambala mpaka ku ngeri gye tufumbamu mukazi munnange twewala okugenda mu kisaawe nga tuwunya omukka weefunire BioLite Smart Stove empyattuku okuva mu Bright Life mwattu ekendereza ddala omukka mu kiyungu kyo osobola ogikyajingirako essimu wamu n'okuwa ekitangaala mu fumbiro lyo wegulire BioLite Smart Stove empyattuku okuva mu sitowa ya Africell yonna ekuli okumpi ku $29,900 zokka weefunire essimu ya Fero ku bwereere ate mwatukugirako n'ennaku 33 ez'okuva amasimu ga Africell ku nkola ya paka boom ku bwereere era bakuweerako ne walanti ya myaka 2 yanguwanga stove tezinaggwawo ofumbe mu style eno yasimba news buli wamu amawulire we gaba gonna agesiika ku ssaawa eno nga gakutusibwako Airtel kyusa simu kadi yo leero